Office ya President. Avoid touching. What your computers you know? Wale computer wale na wana wale computer. Wale kusimamia kamera hizi. DVR zina bazitute. Yao wasawa ndio computer pale za mbaba. Neno bajitute bade muno. Wow. This is the area of the Debamenye Office of President. Okuvejino. Basuze na batise kumanya. Nakuna bana bandepo. Watu maingia yasituse uyabana. Kwa yatandika. This is the office of the Secretary General. This is the office of the Secretary General. This is a section. Hey. Bamenye. This is the accounts office. Katengeje balumenye katago ni kanukero kinza ketago sala busasi bajikozero nayo Accounts office centers na unayakuma This is the office ya Mori wa Gordon Fle. Kamera ya moto Tenga motive excellent kubasa kubana lisamu. Musa. Nakani motive kusawa. cheta bisi. Ngambo fuma. So this is inside NUP. Motoka zisingezi baddewo zonna bazimenye ne bayingira munda.
So katugende mu ofiisi y'amawulire. Kigamba nti ofiisi y'amawulire bagiyisiza bulala. Basazi. Sentamu kati gwe ekiro kyonna gwe nga bakukoza ki? Zonna bazingiddemu. Twaligendedde ddala waggulu mu ofiisi y'abamawulire tumaliriza nekyo. Era wakati wano bibyala abamawulire basobola okulaba kino Nenga kompyuta kanso n'ovaayo nga nkalu. Yeyo embeera eri wano. Kasitandika mutema ngadi wabusa wedakedera likiri wano wali kompyuta ezakukone CPUs ofiisi y'amawulire kompyuta zonna. Ofiisi y'amawulire CPUs computer kati zino bino by'ebifaananyi byaseewo. This is a life. Ono twadde tusinziira gye okuwa ebifaananyi byonna nga tuliya na wabweru nga bw'olaba beekoze ekigenyi. Batutebe kukiramu. Yeah, that is the life. Kyebategeeza okubangalira mu dictatorial government. Embeera eyo twagala kwebaza wano wetwadde tusinziira jjo okubuulira byonna wetwadde tusinziira jjo okubuulira byonna byebyadde bitambula. Kompyuta za ofiisi ezezimu nazo siribasi. Embeera eyo nga bw'olaba bakama waffe bageza ku akisesinga embeera nga bw'eri. Buli ofiisi bagiyingidde okusinziira ku mukuumi wano bamuwambye ekiro era babadde naye ekiro kiramba naye nga bamutuuza mu ttaka batuuka mu sensitive places nga bamuggyawo accounts media. So olungi atukubira ku Gateto TV y'embeera eyo ofiisi zino zonna baza akisesinze baziyingiddemu nga bw'olaba kompyuta zonna bazitutte.
kompyuta zonna bazitutte office nga bwolaba kamera zonna focus nga benakulaze bazikatinze buli office ebadde eba ne kompyuta n'ebigenderako byonna tebakulekidde n'ekimu okusinga baagala kumanya information baagala kuaccessinga ki ekiri mu kompyuta embeera eyo enkola y'abadictator kwongera kusima kumanya kiki ekiri mu alinamu endowooza egamba nti oba oli awo waliwo ekyenjawulo So mulungi atugibira ku Getu TV embeera eyo tujja kuba buli kimu banga ekali yawala tujja kutegeera damages obuzito bwazo bwezenkana okusinziira ku bakulu bano enkola y'emirimu gye bakozeemu dakiika entono nyayo magado ekyasigadde ttiimu entonotono kyokola abataddewo ekibeera ne basooka ne bagobawo bantu era olina kukola byakakyankalanyemu awo obadde just kweterezaamu ngaoluvannyuma bo bavuddewo lumu tusanze ttiimu esembayo lwevaawo ttiimu esembayo lwebadde evaawo so embeera eyo so bakama waffe eno ye NUP munda abakye bakoze buli document weeri so embeera eyo Kenneth, thank you for following us always. Mwebale nnyo abagoberera embeera eyo twagala okwebaza nnyo mwena betukolera wamu nabo mwena abantu abali mu diaspora following abantu abasoba mu 3,000 betubadde nabo naku lwaleero okuva etandikidde kamukya tuli eno tetukitwala for granted as around 900 people that are online. Thank you guys, YouTube, Facebook and other places. Twagala okwebaza nnyo basponsor baffe mwena tutandika ne president of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu twagala okwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oye president waffe era ye main sponsor waffe ekibiina kya NUP n'obukulembeze bwatu bwonna tubwebaliza ddala kuba mwe muli bakabi obukulembeze bw'ekibiina mwebale nnyo mwebale ddala twagala okwebaza Baka Kampala Bukyala Shamimu Malende munamateeka webale nnyo nawe gantigero tugende muweereze twagala okwebaza mukwano gwaffe era mwanyinaffe Honorable Alice Nanyongi Munyendo Mukungwe wali Masaka nawe wagamata mugende muweereze eggwanga n'okwata mu nsawo noga nti datakaako mwebale nnyo mwebalire ddala twagala okwebaza ssentebe w'ekibiina kya NUP Mubaga omukulu Kakooza Robert mwebale nnyo mwebalire ddala thank you so much nawe kuba nti oyimiriramu naffe twagala kwebaza mwanyinaffe Honorable Grace Kakooza wali ekibuga webale nnyo nawe okuyimiriramu naffe n'abalala mwena mukwano gwange agamba atya Honorable Nabata Namuli Joyce wali ente municipality webale nnyo walire ddala kwata bukwasi twangwe naawe nambona
njagala kebaza hano Joyce n'abatada muli wali entebe zipalite n'abalala mwenna mulabye oluvannyuma lwa bano abayeekera bageno Museveni okusalako ekitebe kyaffe olunaku lwajjo tubadde tetulina access era si wano wokka babadde bablokinze ekkubo lino lyonna kuviira ddala bwayise okutuuka sayidi z'emulago eyo ng'abantu tebasobola kukozesa lino ekkubo era babadde wano bangi nnyo abasirikale abapoliisi ab'amagye abali mu civilian nga bwe mulabye ekifaananyi kibadde awo abasinga nga beesibye ebikookolo nga tebasobola kutegeera nga muntu tasobola kubategeera abantu baffe abakuuma wano babagobye ne basigalawo omu ne bamukubakuba empi ne bamugyako esimu ne bamutuuzaawo era waabadde okuva olunaku lwajjo okutuuka leero we bagendedde naye nga bye bakola bajja ne bamugamba sayininga wano nti waliwo kyo witnessinze nga bwe mulabye effujjo lyonna lyonna lye bakoze wano ne batwala kompyuta zaffe mu offices ezisinga ne batwala documents ze tutanategeera kubanga mukiraba twakatuuka wano mulabye embeera eriwo tetunategeera documents ki ze babadde interested in naye mulabye buli wamu wona batuuseeyo ne mu ceiling ne bagendamu tetusobola kumanya kiki baplantinze wano tetunasobola kitegeera accountant waffe yategeezeza nga bwe mulabye office ya accountant ne ya national treasurer abadde alina sente zituyambako okukola emirimu gy'ekibiina ezisukka mu miliyoni 3 ezibadde wano mu cash nazo tezirabikako kati bazibbye era nga bwe babbye ez'ekamooca mu dduuka ne bajjamu miliyoni 2.5 ne wali ne bajjamu miliyoni 2 so ne wano sente ezibadde wano ezikola emirimu eza mobilization biki byonna bazitutte tetuziraba batutte ensawo ne batwala bingi nnyo registers ezimu tetubadde tulinako details zaffe ne batwala CCTV cameras nga bwe mulaba ne badestroyinga CCTV cameras zonna ne batwala internet infrastructure ne bagidestroyinga ne batwala n'obulala zikompyuta bagenze nga bajjamu zi hard drive eziriko information yaffe era tebabadde wano wokka ne mu kizimbe ekyo kyemulaba nakyo babadde bagenzeeyo mu kizimbe ekyo ekirala kyonna nakyo ne bacekingamu ne batwala byonna bye batutte of course tuvumirira bino ebikolwa nga bwe tubagambye eri ekamooca kubanga tesobola kubanga search tebadde search kubanga teri official yenayina w'ekibiina gwe bategeezezzaako badde tebalina search warrant ate teri gwe bakkiriza okuwitnessinga ebibaddewo wano so ebikolwa byonna bibakoze wano bimenya amateeka era tubivumirira ne sevumirira yenna. We have just been able to regain access to our offices here at Kavule. Since yesterday, as you know, they came and deployed all the way from Bwaise to Mulago and blocked access to this place. So today we said let's come because even in the morning they came and did the same thing. So we wanted to see the extent of what they took, to ascertain for sure how much damage they have done at this point, because we have also just entered. We are just taking stock right now. But what we have been told so far from the accountant's office, all the money that was there, over 30 million shillings, was taken by these thugs. There are so many documents which they took away, as you have seen everywhere. They took almost all the CPUs from all the computers, all of them in these offices. Even where it was difficult, they just broke the CPUs to be able to access the hard drives. So, meaning that they wanted to take out all the information. It was evident in the organizing secretary's office that they took a lot of documents, the registers and all these things. So we are yet to establish what exactly the extent, and we shall let you know, the media. But what I want to emphasize is that they did not allow any party official to be around. They chased away the people who are in charge of the security, the caretakers. The only one who was left, they beat him and forced him to sit there where he was seated since yesterday. And they took away his phone. Even now, he doesn't have his phone. They've just gone with it. So you can imagine, these are just thugs.
Right now, we cannot tell you what they have taken exactly because there are still many things taken from here and taken from Kamwokya. We are going to take stock and tell you, but we condemn this in the strongest terms possible. This was not a search, to emphasize, because when you come to such premises, you must have a search warrant and you must make sure that the owner of the premises is around. You must involve the local authorities to ensure that they are there to witness everything that has been taken. We are very concerned at this point because, like I said, the neighbors told us that they even saw some foreigners in here when these thugs were around. So we are very concerned that they might have planted some things in our offices. We don't know yet what technology they used or whatever, but let's wait and see, because if they wanted to do a search, only a search, we should have been around. We've been emphasizing that we are not criminals and there's nothing criminal in this place. You remember how they planted guns in Arua? You know what? Some of our comrades actually who are at Chitaria, who were on the Magara Umar case. You remember what happened even to Magara himself? They planted, some things in his house and claimed he was making bombs and all that. And some of our comrades who are still stuck at Luzira, Chitali and other places, they are the same things they've been doing. So we are yet to establish the extent of damage, but we condemn these actions in the strongest terms possible. Yes, we are coming now. Okay, let me then the Deputy President will speak first. Ebisinga really tubyogedde nga tuli ku kitebe kyaffe ku kitebe ky'essomero lyaffe e Kamwokya, era ne tugamba katujje ne wano e Kavule, naye olwokubanga abantu bano kye bakola kya bumenyi bw'amateeka, mulabye tutuuse awo era nga tebaagala tuyingire, ne bakuba bannamawulire abamu emiggo, babadde ne biwaya ne bakuba bannamawulire. Kakati bw'obanga kyokola kiri mu mateeka, munnamawulire okuba waaki ffe twakisensinge. Naye of course tulemeddeko ne tubagamba bantu mmwe, kino kitebe kyaffe, ffe abakivunaanyizibwako era twagala kuyingira biki bye mukola. Ne bamala ne bafuluma, bangi babadde mu ngoye ezaaleeya, n'abalala babaddewo tetumanyi biki babadde bakola wano, baplantinga oba bateeka mu bya spying oba biki. Of course ne baba nti bateekawo ebintu ebyokubega, tebalina kye babega wano, tewali kya bumenyi bw'amateeka kye tukola wano. Buli kye tukola wano kya politics era nga gavumenti twagala kugikyusa mu mateeka. Naye tukyagezaako kutegeera oba bya bulabe ki ebirala bye bataddetaddewo, tujja kubinoonyerezaako tubategeeze. Naye ffe kino kitwongera buvumu, kiba kiraga kye kituufu, otherwise baali badde tebatukolako lino fujjo. Naye olwokubanga oba oliawo akazito bakawulira lye fujjo lye bali mukola, n'olumbe kitebe n'omenyamenya kwegamba ng'olaba just bazze kukola fujjo kulaga nti kaakati katubimenyemenye banaakolawo ki, kubanga mulabye damage, extent of the damage yonna tujja kukola stock taking tubabuulire. Naye ekisinga byonna kino tukivaamu n'obuvumu obusinga bwe tubadde nabwo. As most of really what we had to say, we did say at the NUP School of Leadership at Kamwokya. But as I told you, we insisted we were going to come here at Kavule and see what's happening. We got here, the military was still clearly in this place. They did not want us to access. We said, look, these are our party headquarters. We are the owners of this place. We want to access. Why do you want to deny us access? And as you could see, they, using some cables and so on, they beat up some journalists. And you wonder, if what you're doing is within the law, why are you beating journalists? What have they done exactly? But anyhow, we insisted, we want to enter and see what you people are doing. So they all took the walk of shame. And they left. We have accessed. You've seen all the damage that has been caused. Clearly just trying to put us down. But that's not going to happen. We are a lot more resolute than ever before. Maybe Treasurer Kayogere for 1 minute. Yes. Then Deputy President Amalize. Office you Thank you very much. The extent of damage has been extensively covered. But only to confirm that this is part of the bigger scheme by the regime, disable and cripple the National Unity Platform and the bigger struggle generally. The comfort comes from the knowledge that these are not surprising developments. The criminal conduct of every dictatorial regime has never stopped the population from regaining power in their country. So the people of Uganda must have the comfort in the knowledge
that this persecution, this criminal conduct has never stopped any dictatorial regime from falling. And indeed, it will not stop this one from falling. Their plan is to intimidate, to harass, discredit, and weaken the people's struggle. But I can assure them that that is an effort in vain. Because what motivates us to fight is not because we don't know that there are such dangers, but that what we are fighting for is bigger than the risk that we face and the organization faces. So we shall fight on. When we started, we did not have all these things they are trying to destroy. Maybe they are also operating from a point of being jealous and envious that in 4 years we have done what they have failed to do in the last 4 decades, and yet we are not yet even in power. But we want to assure them that even if they come and bomb down the building, we shall rebuild it again. Because we know the cause we are on, and it's bigger than the risks. Uganda. Waliwo point eyo enkulu ennyo nti balina ennugu yogere mu Luganda. Ebigendererwa by'abantu bano bingi nnyo, naye ekisookera ddala baagala tunafuya ate baze babikola. Baagala tumalamu amaanyi bamale mu bantu essuubi nti bano be muwagira tuyinza bakola kye twagala ate teri kye musobola okukola. Naye bino byonna bye bakola teri regimu yannakyemalira mu nsi yonna ne mu byafaayo etyabikolanga. Zonna zaabikola, naye era ku nkomerero abantu ne bawangula. Waliwo n'endowooza nti oba oli awo abantu bano balina n'ennugu nti ebibalemye kuzimba myaka 4 ffe tubikoze myaka 4. Ekitebe mukiraba, ekya NRM mukimanyi, naye twagala bategeeza nti ekitebe kino ne bwe bakikuba bbomu ne bakisaanyaako era tujja kuddamu tuzimbe, kubanga ffe omulamwa gwe tuliko tugumanyi, ate tumanyi nti munene nnyo kusinga risks eziri involved. Deputy President, final. One, I think what the treasurer doesn't know, the difference between 4 and 40 is a 0. So when they compare themselves, the 4 is common, but they have 0 the other side. And that's the difference. That 40, you compare it with 4, you add a 0. So for them, they have 0 and you have a 4. And therefore they think that it's a loss. But generally, you look at the spirit. Bwetuyita omwoyo n'ogamba bano abantu abakoze bino bantu ki, baakulirawa, baabakuza batya, kyekibaleetera okukola bino. Kyomatira kimu kyokka nti be bantu nga bwe nayogedde aliya abamativu nti ensi yabakoowa. N'olwekyo bo balowooza nti bwe banaakola bino epate saamu omutima n'omwoyo be baana abato abalina obudde obungi ennyo mu Uganda, balowooza nti bajja kutta omwoyo gwabwe. Ne mu buli struggle, Mandela akyogera, Martin Luther King akyogera, Gandhi akyogera, the indomitable will to succeed. Omwoyo ogumaliridde ogutadda maki mabega tegulemwangako kufuna kikola ki kyegwagala. N'olwekyo ebibadde wano byonna nga treasurer bagambye kibeere ekizaamu amaanyi buli omu waali nti bebango tumaze ogifumbiikiriza kwerwanako ng'onkadde kuteegera ku luzzi. N'olwekyo tubawo obuvumu n'obweyamu ti tetudda mabega, no retreat no surrender. Tetugenda kudda mabega mirimu gye tukola oba tusalenda limu. Nze ndowooza buli omu alinayo enkoko ye nga tutuusizza wano Museveni kati ng'ekibiina kya myaka 4 n'ekitundu kyekyakabeerawo ne kikola bino bye kikoze nga bino byalina okukola. Ndowooza buli omu addemu amaanyi gy'ali nti olutalo tunaatera odutuuka okululinnya ku ki ku nfeete. N'olwekyo this is the moment
that should inspire other than cause a loss of faith and heart. And we must take heart from the fact, as the treasurer said, that dictators, this is the common script. Everywhere it's the same. And actually we are working, trading on the same path which other dictators have done, and therefore President Yoweri Museveni and his dictatorship and his leadership and his military is coming to this low end, and they are going to end badly. So let us not be intimidated. Let us move forward. As I stood here one day, I said, here we come, and we are going to be with them for a long haul. And I think our people out there, we are near. We have never been closer and near to victory than we are today, because this is clear cowardice and an admission that they've lost it. So let us stand up, dust ourselves up. Whatever the damage they do, every time they put us down, we must have the capacity and the capability to stand up and raise again and move forward. Victory is just the other corner. Thank you, the leader of opposition, George Sanyonyi. Thank you, Honorable Chivumbi, the Deputy President. Thank you, Honorable Katana Benjamin, the Treasurer of this party. Thank you, Honorable David Lewis Rubongoya, the Secretary General of this party. So that's how the whole story have been. We shall have the details. We shall have the details. We shall have the details after they have accessed the whole report. But what we can confirm to you, office yafe y'amawulire tubeeramu bagikoze ekigenyi awali buli kimu nga bwomanyi computer, nga bwomanyi office y'amawulire bebeera computer bazitute essuka mu 16 batute kyebayita card readers zaffe, batute kyebayita drive zaffe, batute nga bwomanyi munamawulire bwatambula gadgets zaffe ezisinga live units bwetubadde tukolesa to attach on the phone and others, batute waliwo bayita microphone wireless bingi nnyo byosobola okugamba. So nolwekyo omuganda bwagoberera Geto TV yeyembeera eriwo amotoka ezo zolaba okusinziira ku muganda waffe abadde akuma mu kifo nibyo kyabasoose okukwata ye head wa secretary NUP. Kati waliwo omuvubuka asulawo ali muganda cranes yoyo ekyo basoose omukola bamukute ne bamutuuza wakati awo wenkuteredde kamera awo. Kati awo we yatudde awo badde bamuleeta buli wava mu office nga baleeta ekikula nga gasayini nga wano. Jjukira musajja atubya sayini nga tabitegeera musajja yali okukola mirimu gye. Emmotoka ezo zonna bazimenyeemenye. Emmotoka ezo nazo bazimenyeemenye ne baziyingira ne bajjamu oboolya bye beetaaga. Naye kyasinza okunsesa nti badde batwala buli kye balabako. Embeera eyo. So embeera eyo nga olaba mu NUP nga bwekitambula bingi nnyo bitusobola okuba nga tugamba, naye as of now mutukirize tetugenda kuba nga tusukka wano. Nze atusengeze Jonan ngezaako okutambuza olugendo luwanvu okuviira ddala eri okuva ddala ekamwokya tuzze wano. Embeera esoose okulabeera wa mugirabye kukyankalanamu awo tusooka ne tujjawo ebintu ebimu tubitereka nga bwomanyi basobola kugwako mu mbeera eso ate wetutandikidde enteekateeka ekutambuliramu. So embeera eyo. So nze sigenda kubanga nsukka wano ate kati tukola emirimu emirala then oluvannyuma tujja kuba tuyingirayo. Nkimanyi bakama baffe nga bakulembeddwa mu president waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe banaatuula bajja ku accessinga batubuulire biki bajja tubuulira damage yenkana ki, bajja tubuulira damage ki yayinooneddwa. Office ya mobilization ogirabye, office ya president ogirabye, awabadde control ya kamera zino zonna babijeewo. So may God bless you, have a nice time, bye bye.